Njaga mwanirize muzeeya Alex Mukulu. Kya muzeeyi bakiŋŋaanye. Okumpita muzeeyi. Olidde sinze nkuzaala. Naye era. Muzeeyi kigambo kya Luswahili. Ennaku edda kyalinga kiwa abantu ekitiibwa. Naye olwaleero tekikyawa abantu kitiibwa. Oli agamba muzeeyi akulowooza oli musiru. Alex Mukulu yazaalibwa nga 20/11/1954 era afiiridde ku myaka 72. Ono abadde munnakatemba naye okusinga nga muwandiisi wa mizannyo ne firimu. Mukulu yeeyongera ettutumu eri abalabi ba TV olw'obuteerya ntama mu nnamula y'abannabitone mu pulogulaamu ya Yolesa Ekitone ku TV ya Bukedde. Ku lwange sigenda kukubaho. Abange muwunya olutandise bwe muti ne muwunya. Toyinza kuwunya. Munabe bombo. Mu 2021 mu lukuŋŋaana lwa Kyogamu y'omu ku baatendeka abavubuka abaasanyusa abagenyi Kololo. So nali director ku Kyogamu. Enne ku 50 era nali director. So mbeera mabega telling them what to do. Katemba abadde amuteeka ne mu byayogera buli waafunira omukisa. Nga 29/10/2013 gy'emyaka 12 emabega NTV yamukyazaako wano ku pulogulaamu y'Atuwaye. Mu bye yawayaako nga Katemba abyetimba. Hungry people omuyala cannot appreciate classical music. Music ono wa Beethoven, Handel. Toyinza kusanga abantu ng'enjala baluma n'obaterako bo music yo. Obusenneekirivu. Bawulire ennanga bwe zikka bwe zambuka. Tebasobola na kubitegeera. Baagala kino ekigunda ddu. Kwegande nekimuwaga. Alex. Kakati kyovola nti music waffe kakati yenna ali ku radio. Emirundi egisinga wabayala kubanga abaliko bennyini abamuweereza bayala bo. Abali ku programs bayala. Owulidde saagala kwogera mannya wano bajja kundoga bayinza okundogera abo. Obuwandiisi bw'emizannyo abadde abwewulira nti kyakola kyanjawulo ku by'abalala era ng'okijja mu byayogera. Tuba tuwandiika emizannyo ba film, you must have something to say. So what are you saying? What you are saying is through your story. Eriwa kakati ojigana nolaba emizannyo wano gye tukola ffe sinze bannanga abalala abali mu Katemba ne bakola emizannyo ogumala essaawa nga 3 naye nga talina kyagamba. Tusasulira bwereere mwe mumanyi. Olwo yatusiigira ekifaananyi ky'abannakatemba endaba gy'abalabamu. Ewaffe waliwo kye tuyita upcoming artist. Be bayita mu Luganda abato. Abayimbi abato. Tebaliyo bakulimbira bwereere. Waliyo omuyimbi omulungi n'omubi. Kiddamu. Wabayo omulungi n'omubi. Neteriyo mbu ate ndi artist muto, upcoming artist. Obuzaabuza. Oba obuzaabuza bye byokwezuula. Kati ate ojjoto kibaamu. Abadde n'endowooza nti munnakatemba omutuufu tatabiikiriza kitone na birala. Mwanyinaze gwe nawulidde mukwano gwange. Nja mubuuza, nja musanga mubuuza. Yagambye ki? Ayagala biyingira abadde mu kuyimba. Muveeko sijja kwogera kye njagala muyita. Naye oyo muwa amagezi. Mukwano gwange. Kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo. Kiddemu. Kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo. Ekinyeebwa kiriba kinyeebwa. Bw'aba ddala nga artist ebyobufuzi abireke. Bw'abanga yayingirayo eno kwenda bwenzi nga yajja n'ayenda ku art yeggama enkuba agende. Naye nga munda muli kyalina kyekyo kati nganze kiri nganze bono nyingiza obwa poliisi. Kati nze obwa poliisi nyinza obukola olwo. Ng'oggyeko ebyo bye yeeyogerera bwogeddeko ne bannakatemba abamanyi Alex Mukulu. Andrew Benon Kibuuka ow'abakayimbira Dramactors y'omu ku abo. Agamba Mukulu ye muntu abadde ababulako n'akomawo n'ekipya era teri abadde asuubira nti agenda kubulira ddala ku luno. Njagala okukakasa nti bangi ku ffe tubadde tetutegedde nnyo ku bulwadde bwa Alex. Niyizi zibala za Alex muntu abadde anyumirwa okubeera obwomu mu lunabudu gwe wandiise Elona afubutukayo ng'alina kyaleeta. Nolwekyo abantu bangi kati abadde batandise okugamba nenamu Alex abeera atya abula n'emyezi ebiri abula n'emyezi 3. Nolwekyo kyokubera nti tabadde mu saturation ekyo si kipya. Alex ye school y'aba artists bali abamanya nti bwe mba nina kyentegeka sirabika mu bantu. Kibuuka agamba nti Mukulu ne mu bulwadde abadde asaagiramu. Twegeteko nti Alex alwalidde ebbanga eriwera omwezi ogumu
obulwadde okubeera serious naye nga abadde abeerawo bw'atyo tayogera bibye tayogera bimuliko yagamba nti nze gyendi Alex ngemutuga okubeera essimu nti nze gyenkulabeko naga nti oŋŋamba ki olina idea ki oba tolina idea gyondeetera tojja n'akusekerera naga nti kale jangu tulye enkoko muntu bw'atyo. N'ekirala nti yayigiriza bannakatemba okukyusa endaba ya Katemba. Ye artist yasooka okukyogera mu lwatu nti art sente nti drama mulimu. Nzijukira myaka egyedda Alex bamugwako mu lukiiko olumu abakulu abaali awo ku national theatre nebagamba nti obuzaabuza b'artist ng'avuddyo nabagamba tukola ki mu bintu bino bwe mba temuli ssente. Kibuuka waakusigala nga Alex Mukulu amusiimako okukuuma omutindo. We tukoledde eggulire lino nga teri yalambuludde ku by'olumba olututte Alex Mukulu n'enteekateeka z'okukungubagana okuziika nga tezinnatangaazibwa. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.